Nyabagambye dda bwenti nakati ekiddamu Setaani talina nsonyi okulowooza nti nga bw'oli awo akyasobola okuzaayo mu ddiini yakimanyi bw'asobola. Gamba nti kiddire eri mu linnya lya Yesu. Gamba nti kikafuwe mu linnya lya Yesu. Waliwo abalowooza nti bw'oli awo okyazika mu ddiini nti era basobola okuzaayo. Naye nze nagamba ne bwe kiba kiseera nenga kyazze kyatukwata ffenna batuze mu ddiini batupakireyo njamanyi ndikisoboka mmanyi ndikisoboka naye ne bwe kiba kyazze eddiini ng'eba efunye obuzibu ng'okwata bano bonna ng'obazaayo mu kereziya ng'okwata Nnaalongo Madiini ono gwe baggaliranga mu kateni emabega eri nga gyehasaalira yamala dde okukwata ku kazindaala ali ku kituuti ng'omuzza mu kateni emabega nga mugamba Allahu Akbar la ilaha illallah Allah. Oba oleese obuzibu kwega ne bwakuyamba n'akomawo omwezi gumu ofuna keyosi yokka mu swalayo onole keyosi. Ekisooka mu byonna buli bajja mu swala ajja awunya embizi. Ekyokubiri bw'oba omanyi nnyo okubuulira wali mu kutuba n'ofuba nnyo n'okolayo pointi emu kwega buli pointi gy'okola ogenda okuwulira nga mu kateni wali agamba haleluya. Kwegamba bwe muba bagezi mumufulumya mwekka oluvannyuma lwa wiiki emulegambe kirabika tetujja kusobola ddayo gye twakujja. Kirabika waaya zaaviirako ddala ddayo mugolokoleebo tetukyakusobola ebo. Nze gye nava tebabuuza bibuuzo. Faaza ne bw'abalimba atya temukkirizibwa kubuuza kintu kyonna. Kakati ngonzizaayo ng'oba oleese obuzibu kuba buli kyalimba mbanyi n'okuwanika omukono. Mbanyi n'okuwanikega baba baleese obuzibu. Nyina omubuuza ebibuuzo buli luvannyuma lwa mmisa ne mugamba njagala ennyonnyole bulungi. Nnyonnyola ogambye nti okukuba akabonero k'omusalaba emirundi emingi kigoba Setaani. Nenjira bwe gizindi Setaani n'agenda. Kati nga Setaani agenda dayimoni eri ku muntu emutulugunya nga gw'osomesa mu katekisimu okuba akabonero k'omusalaba emirundi emingi kigasa ki? Okuba akabonero k'omusalaba emirundi emingi kigasa nnyo kubanga kigoba n'amasitaani. Nga baleeta omuntu aliko dayimoni nga bw'otera okulaba wano nga zibagoya tuzibagobako dayimoni nga sijagera nga gw'okatandika. Olwo weeyongera okutabuka ng'oyongeza maanyi. Ogatta ebiri ogatta emikono ebiri bwoti. N'olwekyo bannaffe abali eyo nga balowooza nti tukyayinza okukomawo twagala kitegeerekeke bulungi gye bali. Ekisooka tetukyayinza kudda mu linnya lya Yesu. Ekyokubiri ne bwe tuba tukomyewo tuba tuleese keyosi ewammwe. Ekitegeeza n'obutakomawo obwaffe buyamba mmwe. Ani ali agambe bondi amiina.